liita z'amata ezibadde zitwalibwa mu ggwanga lino erya Kenya. Bano babadde batwalangayo liita z'amata emitwalo 20 buli lunaku, naye nga kati Kenya yazisazeeko balina kutwalayo liita emitwalo 2 gyokka buli lunaku olukedde. Bino byonna bibadde mbalala. Bannamakolero bali mu kusatira olw'amawanga gali mu kago bwa Africa okulemesa ebyamaguzi ebiva mu Uganda akagendere kyokka ebyamaguzi ebiva mu mawanga gano biyingira kyere mu Uganda ekibakosezza. Dr. Bamunda Ronald akulira ebyakitunzi mu Lakeside Dali agamba nti baludde nga batwala ebyamaguzi byabwe ebyenjawulo ebiva mu mata mu ggwanga lya Kenya kyokka okuva ku ntandikwa y'omwaka guno eggwanga lino lyassa envumbo ku mata agava mu Uganda. Yali tennaba gasiba buli lunaku yatuwanga permits eziri wakati w'omukaaga n'omunaana, nga kitegeeza nti buli lunaku tutikka trailers 6 ku 8. Agamba nti bali batunda liita z'amata ezisoba emitwalo 18 buli lunaku, naye kati batunda liita emitwalo 2 gyokka. Fe abaali batundanga emitwalo 15 ku mitwalo gy'amata 2 buli lunaku, ate gye tutunda buli wiiki. So tofunye ebizibu bingi nnyo olw'ekintu ekyo. Ategeeza nti kampuni yawe yalina ekirooto eky'okutunda amata liita ezisoba emitwalo 3 buli lunaku, naye embeera eriwo ebawalirizza n'okusala ku bakozi bayo ng'embeera bw'esigala bwe tebagenda kuggalawo. Twali tulina abakozi nga 305 ng'abakozi bano bakola mu shifts 3 buli lunaku. So abakozi twabasalako bafiirwa emirimu, kati bakola mu shift emu yokka. Asira abakulu mu mawanga gombi okutuula wansi basalewo ekyenkomeredde kubanga beewuubye mu ofiisi ezisinga mu ggwanga wano kyokka tewali kwanukulwa. Tugenze wa Minister of Trade ne twogera naye, Minister for Agriculture ne twogera naye, tugenze wa Prime Minister ne twogera naye. Alaze okutya nti abalonzi be batandise okudduka mu mulimu guno ekigenda okukosa ebyenfuna by'eggwanga. Bwe tunaamalirako emyaka 3 dairy industry egenda kuba efudde. Katongole Jackson Bells ssentebe w'ekibiina ekigatta abalonzi n'abatunda amata ebugwanjuba ekyabeesiga Nyakashali Dairy Farmers Cooperatives agamba nti embeera eriwo ereetedde bannabo abasinga okwabulira omulimu gw'okutunda amata. When you look at the money that you spend to produce a liter of milk as compared to how you sell it, it is very, very disappointing. Embeera teri kuba matabo kabula n'amakampuni amalala agakola sukali okuva mu bikajjo golekedde okukola embeera eno. Mayuma Divan akulira ku lya sukali era Kakira agamba nti eggwanga lya Kenya lisuubula sukali okuva mu mawanga agali mu katale akagatta mu mawanga g'Ovanya Africa, amasikati n'amaserengeta ga Africa aga Common Market for East and Southern Africa kyagamba nti si kya bwenkanya. We don't understand why the Kenyan authorities cannot look at us as brothers and sisters and help us to grow together, because a lot of goods are coming from Kenya into Uganda and we don't stop them. Damba Tadewo yakusakidde Green ku Lwakede TV. Katino tugenze mawulire ag'ebyemizannyo agataliiko nfuufu ag'ekiro kino mu liigi ey'eggwanga ey'ababinywera ya Star Times Uganda Premier League. Empiira waliyo egizannyiddwa egiwerako olunaku olwaleero. Sports Club Villa, Police, URA ne Bright Stars zisobodde okuwangula empiira gyazo. Mpira kuze mu box awayose Kikanda ani asiba mpira Kabonke